Omwana w'omwaka gumwe n'ekiweka yafeera omu muriro bwanyuma y'omuntu ow'eitima ayareba nyina yaza aha buduuka kuyaza kugaruka yashanga polisi n'abataka beshororize omu maka ge baherize n'okucwa orwigi okujuna abaana aba nk'oku maama w'omugenzi Nabukenya Janati arikushoborra. Naganze okutuuka nga mpulira obuvuyo bungi wano mpulira kulekana naganze okukyama nga polisi eri mu kumenyawo yangemenya omulira ngo gona gwaka ennyumba yonna ebintu byonna nga biyidde nembagamba musoke mutaasa abaana kati basose kufulumyako omu nga yabazirikidde mu ngalo ali awo nembagamba mutaase n'omuto n'enzija ye yambaze ebidomola yadde nga 8 netuguyira ne gukendera ne basobola okujjayo omwana polisi nemutuweerawo mu ekyo ekituli. Okufa kw'omwana ogu nakwejekyerra hari muramu w'ensuubuga Usama ogwarikushoborra ngu atwiranye obuteekirizana hamwe neiba Mutebi Adamu. Tubadde tubeera wano mu kukkaanya nga n'engoye nzimwoleza nga n'emmere ngimufumbira wabula nagenda okulaba ye mwennyini nga yagamba nti mulamu bino byonfumbira ndabika nkola ki nkumenya leka ntandike ng'okwefumbira era n'abeera nga yefumbira nene nsigala nga mwoleza wabula simanyi kyamukase kutuuka kweryo sakugwenda mukunzitiramu. Nabukenya nashaba abasamariya barungi okumwirukirra habwokuba ataine ekiyasigaza kandi yashaba polisi okusherra akozire obwinazobo hona ahayetintirikire. Nsaba buyambi banyambe mbulumi bwendi mukubasasigaza yadde ekintu n'ekimu omwana mufiiriddwa buli kimu kyonna nkifiiriddwa ennyumba bwetunula mbutuufu sirina wakutandikira yenna asobola okunyamba nyambe n'omuntu oyo tadduka kulya butaala mu nsi munaanoonyezebwa afazala abonerezebwe ku kintu kye yakoze. Omuntu yakoze ekintu kino anoonyezebwe yonna gy'ali ensi etuyamba yamulabyeko n'amanya ge n'ebifaananyi byandibadde biteebwa ku mutimbagano n'akwatibwa n'alabika nga abonerezebwa kubanga bwe tutakikola bwe kitaba bwe kityo kitegeeza ayinza n'okudda essaawa endala era n'abaako obuzibu bwatuusa ku bantu bano. Oyo omuntu eyakoze ekyo ekintu yakoze bubi ekintu kye yakoze si kituufu naye nga tusaba yonna gye bali batuyambe badduukirire mutuuze munnaffe oyo bayonoonye ebintu bye byonna buli kimu omwana we n'afiiramu ne bamwokya tusaba bamuwa obuyambi. Nekigambwa ngu omwinazi ogu arabire omu kihuru ahaiguru omusiringi okugwa omu kishenje abaana ahi barukuraara. Nyina wa Nansuubuga barukwomesereza okuba niwe yayosya enju aho abaana bafeeriire Giribabo ayangire okugira ekiyagamba obwogu ashangirwe arikweriira kyamushana eyaba yaheza kutumisa omu hoteri na n'akacupa k'amaizi. Ow'ebyokwerinda Ngalebe Saidi yatangarra omuntu okozire ekikorwa ky'obwinazi nk'eki arikugira ngu tarikumanywa omu kicweka kyabo ahabw'okuba tarayeyanjuriire akakiiko ak'ekyaro kandi obwo ntiharukurara. Kukyaro kyaffe wano kukyaro wendi ndi mayumba 10 naye oyo omwana yakoze ekikorwa ku mwana wa muganda we nze simumanyera simulabanga nako kati muganda we yamureeta teyamwanjura naye nga bazadde be bamanyiddwa abatuuze bakukyaro kuno era weebali naye tabasobodde kujja mu mbeera eno gye tulimu ey'ekikangawo kino kye twafunye bajjajja b'omugenzi bonna tewali aliwo. Omugambirizi wa polisi ya Masaka empango twahakasirye yatushoborra ngu batandikire okucondooza aha mwinazi okozire ekikorwa eki ekyokwosya enju ahafeeriire abaana obwena kooti kyazanga eriyo neekora aha mishango eyabeeke eyibatwire nayo omu kooti. Omuyigo gwaffe gutandise nga guno gukulembeddwa mu polisi y'e Lwengo ng'erina eginnaayo ekyazanga bwetyo okubanga bakwata omwami amanyiddwa nga Usama bwatyo yagenze maaso n'abeera nga ayokya ennyumba nekiviirako n'omwana omwaka gumu n'ekitundu abadde amanyiddwa nga Mutebi Ramadhan okubeera nga afiiramu saako ne muganda we omugenzi ono amanyiddwa nga Namutebi Aida myaka 5 okuvaayo n'ebisago. Gasha kwa Bashir Kalema habwa Tayari West.